ensimbi zino zaali tuntundu ku 292 Parliament bwe yayisa mu mbalire y'ennyongereza wabula kinajjukirwa nti minisitiri w'obulamu Dr. Jane Ruth Aceng Parliament bwe yali kubaganya ebirowoozo ku ssente zino yawulira Parliament zeetaagibwa mu bwangu minisitule egenda esasule ddagala ng'amawanga amategeko ganalitwala. Leero minisita Aceng wabadde mu Parliament yagambye nti eddagala eggwanga lye lyafunye AstraZeneca Uganda lyagiweebwa ku bwereere nga teryaguliddwa bugulibwa. So far we have received 964,000 doses of the AstraZeneca vaccine, and these are donations from the COVAX facility and from the government of India. Mbaka w'emmanji ya kaunti John Baptist Nambishi wasinzidde okusaminisa ku ndinga annyonnyole Parliament ensimbi ze yayisa obubiri 18 gye zaalaga Uganda bwe yafunye eddagala ya bwereere. Could you please furnish us with the whereabouts of the money that was approved by this house? $5 million was provided. However, because of some technicalities, this money has delayed. We have not yet accessed it, and that is why we have not yet paid for vaccines. But we have an assurance from Ministry of Finance that this money will be available and we shall duly pay for the vaccines. Uganda yetaaga dozi eddagala obukadde 45 ogema abantu obukadde 22 okulinda abanoonyiboobubudamu ku dozi n'abagabirizi b'obuyambi. Minisita agambye nti bakuwa Uganda obukadde 18 so nga Uganda yakugula dozi obukadde 27 ezeetaaga obukadde bw'ensimbi 162 gavumenti zirina okuwayo mu bitondotondo. Of the 22 million people, refugees are inclusive. We need about 45 million doses of the vaccines. Mbaka wekaze godo nibafaaki atabukidde minisita Aceng ndi gavumenti gyagambye nti olumirwa bannansi kubanga omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 bwe guba gukendeera. Lwaki teggula bizinesi z'abantu zikyali ku muggalo n'agamba nti abantu bangi batuse n'okufa olw'amabanja n'okweraliikirira. Where do you want people of Uganda to go? Do you want by the time you end COVID and declare COVID as free in Uganda when you don't have any population here? Indeed, if we can speed up the vaccination exercise, it will go a long way in facilitating us to open up those sectors. Mwongeremu minisitiri w'obulamu erabudde abatambuza amawulire amakyamu ku ddagala COVID-19 n'engeri minisitiri w'obulamu Dr. Jane Ruth Aceng yagemeddwamu. Dr. Diana Atwine nga ye muwandiisi w'enkalakale minisitiri w'obulamu agamba nti akatambi akatambuzibwa kajingiri ng'ekisinga okumuluma akatuufu baakalese. The vaccine is working because by the time they received the World Health Organization emergency approval, they took it through all the processes of clinical trial. We who have been put in this, who are holding the mantle of health sector, we cannot put the lives of the people of Uganda in danger by just accepting reckless. And remember, in other countries, they have given this vaccine. So many millions of people, they have gotten this vaccine. Ono abyogedde ku minisitiri w'obulamu abadde akwasibwa ebyuma ebikebera COVID-19 okuva mu private sector foundation